ng'okubeera mu ddenja. Kino kigende n'eri bayimbi bannaffe bannange, tulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Mbeera ndaba ku mawulire n'ogamba okay, abayimbi bakoze association bagiyita Uganda Musicians Association. Association emyaka mingi nnyo nga tugitandika, yenze nali Secretary General wa Uganda Musicians Association eyasooka, nga chairman waffe eyasooka yali Silver Kyagulanyi. Ngeri ekyatukozesa association eyo tekwali kusabiriza, tekwali kutuula ku mazima, kwali kulwanirira ddembe lyaffe. Kuba ekyatukozesa association eyo baali baleese amateeka aganyigiriza abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo. Mujjukira aba Aziza Zioni n'abalala nga bagambye muyimbi ogende Bulaaya okuyimba olina okufuna olukuse wa minisita, nga tonna recordinga luyimba olina okutwala script ewa minisita, nga tonna kola video n'ebirala bwe bityo. Ne tubiwakanya kitwava tukola association eyo. Kyannaku nti tugenze tuva ku mulamwa mpola mpola, ne batureducinga okutujja ku kitiibwa kye twalina nga ba artist, ne batuuza ku basabiriza, ne batufuula basabiriza. Bannange tetuli basabiriza, kino ekitone kya muwendo nnyo Katonda kyatuwa. Association oba ekibiina eky'obwegassi kirina kusooka ku looking out for everyone. Tuli bayimbi mu Uganda, tosobola kubala bayimbi 2, 3, 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi. Yenze Bobi Wine oli gwe muwulira lwakusalako nvi, naye emyaka gisuuse mu 3 nga awatali nsonga, awatali kusonga ku tteeka lyonna lyonna bawera music wange, nga n'omuntu gwe bakwata nga awuliriza music wange bamubuzaawo, bangi ne babajjamu amaaso, bangi ne babatta. Nemba nga sikyasobola kukola show, naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka mu kunyigiriza. Ne bwe twasirika kyajja bwe kityo. Olunaku lwaleero omuyimbi munnaffe Ali Buken Twaha gwe tumanyi nga Nubiandi ali mukomera nga talina musango n'ogumu, omusango gwe kunominatinga kubeera nga president. Balinga bagamba nti omuyimbi tolina kwesimbawo ku ofiisi esinga mu ggwanga. Olunaku lwaleero muganda waffe producer Dan Magic ali mukomera nga tewali musango n'ogumu bwe yazza. Omusango gwe wali gwa kumpagira nga neesimbyewo kuba president n'abalala bangi. So bwe tutatunuulira ebyo ebinyiga bannaffe kijja kutuuka ku ffe nga tewali naffe atuwolereza, nga bwe kyatuukanga ku basiraamu ne kivaako ne kituuka ku bakatoliki. Kati mulabe kisobola okutuuka ku buli muntu yenna. Kati ffe ba artist bwe tusirika bajja genda batunyiga bwe batyo, bajja genda batumalako ekitiibwa kyaffe bwe batyo, bajja kugenda batumalako eddembe lyaffe bwe batyo, ate nga tikirina kubeera bwe kityo. Bino nno bye tugamba tetubigamba mu bukyayi bannange, no, tebasobola kusonga ku kigambo kye tugamba ne bagamba kino kikyamu, wabula amazima ge twogera bagakozesa tegakyusa. Ngera Sheikh bwakyogeddeko baba tebalina kye batulanga, bajja gamba mwe musosola mu mawanga. Naye nze gwe bagamba asosola mu mawanga mukyala wange si muganda nga nze, mikwano gyange Banubbi, Bakyoli, Bateeso, ate nga ffe bwe tutyo bwe tuli mwana ate omulembe gwaffe, omugigi gwaffe twasangibwa twagalana, twasangibwa buli omu identifyinga ekyomuwendo ekiri mu munne ne tukaminga together. So njagadde ekyo nkozese kana akaseera nkyogereko kuba manyi wano ndi safe, Katonda ali naffe. Naye ate ne wabaawo obulabe, mwana tukirumira omugenzi yatugamba bw'oyogera ne bw'otoyogera, kati ze lwaki sibyogera ne mbimalayo nga nkyalina omukisa ogubyogera. So ekyo buli omu akijjukize munne, tukijjukire nti obutali bwenkanya bwe bubeerako ne bwe buli ne tusirika, kiba kissa mu matiga eddembe lyaffe lyonna lyonna, kiba kissa mu matiga obwenkanya wonna wonna we buli, kubanga bwe buva eri bujja kulanda nga tebustopingiddwa. Obutali bwenkanya bwe bulabibwa n'otobustopinga ng'ekyali nsigo egenda kumera gufuuka omuti omunene, kikwetaagise amaanyi mangi n'abantu bangi okubijjawo. Njaga kumaliriza nga mbazaamu amaanyi mikwano gyange nti kubanga tetulina kikyamu kye tukola, kubanga tetulina tteeka lye tumenya,
kubanga tuli batuufu mu maaso g'obuntu bulamu, mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'amateeka, lazima tujja kuwangula insha Allah. So tusaba Katonda si kutukwesa wabula tuwa maanyi. Era ne Mwami Museveni wadde agenda kwerayiza, ffe tujja kusaba Katonda nga Katonda tetumusaba just kutuwa tulo, naye nga tumusaba atuwe lo, atuwa amaanyi, atuwa obuvumu, lazima tusobole okulwanyisa obwannakyemalira, ate nga nkakasa nga Katonda yembezi waffe tujja kumalako. Banange mwebale nnyo, njagala beebaza okusiiba ebulanaku ntono tutuuke ku Idi, munzikirize ntwale omukisa guno mbaagalize Idi ennungi. Mbeebaza okusiiba, nsabe Allah buli omu amuwe omutima gwe kye gusinga okuyaayanira.